yebuviireko ebitongole by'amaceewa biri mulimo gwa kabwidde byavaayo n'enkola y'okozesa tekinologiya mu bitongole bya gavumenti eby'endawulo n'okusingira ebyobulamu bye bayita autoclinic health systems masipatala ag'endawulo eno nga balina gikozesa mu kukuuma likoda d'abalwaire sente emeka erwaliro derikolesa omwezi oba omwaka bulezi kika kimulwere weetaaga kuba nga ataakozesa okubona ng'ate atambula n'omulembe oguliku essaawa ya buti okuva ku nkola ey'ekinawayira butiini bukyanga nkola eno eida amalwaliro agandi mu iwanga Uganda gagire nga tegagigoberera era tulenanga Baba TV olunaku olwaleero tukyalire ku muganda mu masipatala gaidumbire enkozesa ya tekinologiya ono okubona bo batuusa nayo n'engeri yebayambyemu mu buyiddandabi. Royal Doctors Chamber lironga erwaliro lyaganibwa mu kibuga ky'eyinda yetuwayiyamu kunoole Dr. Isabiryamuza alitwala era ngo natukobeire nti bukyanga batandika nkolesa ya tekinologiya ono buyiddandabi ebatambuiza bukalamu. Ekinjagaza system ya autoclinic as compared ku systems endala zinali nkolesezaako nti ye system eri enkoleddwa wano bagideveloping idde wano to suit oba okufittinga mu needs zaffe. It is very easy to use. Nyangu nyo yakozesa okusinziira ku systems endala. Dr. Isabiri akoba nti enkola eno ebambye kinene ino okwongera ku mutindo ogw'obuweereza eri abantu bwe bakolaku mu malwaliro. First of all, improving the quality ya service gyoba ng'owa abantu. Obiseera ebisinga abasawo tulina mu handwriting embi owandiika ekintu n'agenda omulwadde gy'atutene ku pharmacy musawo munno ne yeebuuza nti oba dokita abadde ategeeza ki, but autoclinic yo ebintu obitypinga clearly n'oba nga spelling ye mutagenda ate kutandika kwebuuza wano ate dokita abadde ategeeza ki. Okolesa kompyuta mu malwaliro oba erokidi ng'era kikwamba okuba nga ate okuuma likoda y'ebintu byo okusinga kw'enkola ey'okuwandiika mu bitabo. Kikuyamba okumonitoringa financial status yo, finances, sente meka z'okoze olunaku, sente meka zemukoze mu mwezi oba mu mwaka, n'omanya nti yes lunaku luno nkoze sente bweziti. Kyokka abandi bakoba nti enkolesa ya tekinologiya mu kitongole kya bbeeyi ino wakiri mala gafuna bitabo byo wawandiika ng'omwo Dr. Isabirye kyakoba nti kino tibo kiri. Medical forms zino zetuwandiikako bw'ogattamu sente ezo z'okozeseza mu mwaka n'ogamba nti ndigula medical forms zempandikako clinical notes, ndigula lab request forms zenteekako musawo mulwadde omusindika mu lab omusindika mu scan biki, ogenda omanyiza nga sente z'ospendize ku stationary oyo bw'oba ozigassegasseemu mu mwaka nga ziba sente nyingi nnyo nga omuntu akozeseza system eno aba asevinze kyamaanyi nnyo. Tumaze twatuukirako ab'ekitongole kya Datcom Teltec Limited Uganda era nga balonda abandi kwabo abaira basaala eno mu kubunyisa enkola ya tekinologiya mu malwaliro mu kwampa ogwa Busoga era omukyala Grace Nakalema akikulira atukobeere lwaki baavaayo n'enkola eno. Naye twatandika program eyo nga twagala okuyamba ku malwaliro naddala okubunyisa okukendeeza kale ku mirimu gye bakola malwaliro obuzito bwe balina. Amalwaliro agasinga ebiseera ebyedda gaali nga galina obuzito naddala okuuma kwegamba kiwandiise ebiwandiiko oba documents ebyabalwadde kati nga weesanga nti eddwaliro linanga oba kasitowa linayo karuumu kali awo naye nga konna kajjudde empapula okuva wansi okutuuka waggulu. Wano Grace Nakalema awalanole Dr. Isabirye webasinziire bakola bonabona abali mulimu gw'ebyobulamu okuyiddombera enkola ya tekinologiya olw'ensonga nti yataasa kinene ino kumpi yadde basansaanya mu kutambuza amalwaliro. Katutambulira mu tekinologiya y'embeera eriwo kati, so nze ndooza kikukakatako nawe ng'omuntu okunoonyereza ku tekinologiya kyasobola okuyamba kati eno programu weeri. Buli ddwaliro lyandibadde lyetanira nnyo enkola ya tekinologiya eno okukendeezaako, and I'm glad nti ne gavumenti yaffe tekirikoma mu private moka, ne gavumenti kati etandise okuba nti yeetanira tekinologiya eno malwaliro gaffe aga gavumenti. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.